Tugendagenda nate mu kibiina kya NRM nate abakulembeze mu kibiina kyebavuddeyo ne bakinoganya nti obutakkaanya n'okulumaaluma ng'obwana bw'enjala kiseera bibeere nate nga birinyibwa ku nfeete. Amyuka ssentebe w'ekibiina kya NRM Haji Moses Kigonga kinoganyizza nti kyekiseera okusobola okulaba nate nga oyo alina obutakkaanya atuuke gy'ali okusobola okulaba nate nga bamalawo embeera eyo. Ssaabawandiisi w'ekibiina kya NRM Richard Todong asinkanye bassentebe bano ku Natural Resort Maya n'abategeeza ebyamutumiddwa. Local government elections. We need to win all these positions, and we encourage you that now that your term has been renewed, you need to go back and reorganize your houses and make sure we win all the lower level elections that are ongoing. Basentebe ba NRM nga bakulembeddwa mu Shadrack Katuga Nzerire, ssentebe wa NRM Ekiruhura ne ssentebe w'e Rubaga bannyonnyodde birina okukolebwa okutuukiriza ebiragiro bino. Kyokka ebinsanyusiza batuwadde ripoota ennungi ne puroguramu zibatulinda nga pate, era nze nga Kiruhura twakola twavugjayo 98.76 jijja tuyamba nga NRM naye ebisinga buli kyawandiika tebabiteeka mu nkola. That is the challenge twafunye. So if we all of us accept to take a directive ya president munkola kijja kubeera at advantage of the NRM. Akulira akakiiko ka NRM ak'ebyokulonda Dr. Tango Doi akuutidde bassentebe nti beetegefu okukolagana nabo. We may not have enough work, and if we don't have enough work, we shall be deployed without due duress by the Secretary General wherever he wants to deploy us. Haji Moses Kigongo nga yamyuka ssentebe wa NRM asooka annyonnyodde ndi wabaawo ssentebe yenna wa NRM alina obutakkaanya bwonna amutuukirire. Every chairman, if you have a problem, come to me. But you haven't seen any coming to me. So we must be very sincere to ourselves. Bya Wanduru Boni, Salt TV, Omunyo.